Bakuganye kubeerawo bano bagende ne maaso n'exercise tetusabotaginze ojjukira tugambe nti kano tetutakomplainike tetuyina supervisor ajje mwenyini agenda kuwa orders nti kaveewo. Supervisor agenda kuwa order nti kaveewo because he's the one in charge EC buno butawa EC katugogama mwana mukatwale nakola complaint nagamba nti akatawa ate kugenda kukamua afani twagala byeddasi sokoje kansala okimanyi ogenda nakana akatawo sokolise oyizo ogenda nakana akatawo mwana nagamba nti katawo kali sika kanu batuusama akalala ogenda kuwayo. I was insisting nti bano bennyini babeerewo katagenda okwogera kalagamba tolalirakako tenako numerita kabulinolikakako nga tewali kiva wano paka supervisor ajje verify tetwagala n'omajjewo kintu nekimu soma muli gwamu sumba okwera obuvuyo uli gwevu busobola okuggwawo bwe munajjamu elementi z'abo abantu oli n'alowooza nze nina okuba bennyini abaagala okubeera bakule. That's how clean it is. You can check. Abatuwandiikira ku kyalo eno kati supervisor yajje annyonnyole avudde wano we yadiployinga yali omu zino buno bwonna bufaanagana with exception of only this and you see the text come down. Ono yatuwandikanga tetuna complaininga. Am I communicating? Mbagambye alina complain ku EC muleke bale bakole gwawe mubanga mucomplaininga ku EC kabenyini bakole ki banyonyonyole bano omulimu gwawe no display tujagalira egende mu maaso tunagigaana tetuyimiriza display. That's the work of displaying this register. Just to confirm. So now we are verifying this. There is another book with they have inserted there. Into mubeera ne complain mwekwenda mu EC muleke bano bakole ki bagende tunabagana afande okujjako yagamba nti wano wajja kubangawo forms singa tuba tunakyo kyetulabye kyetuta ntuba lwerinnya etali lituufu mu katabo kano waliwo wowandiika mu katabo kennyini twagala okusobola okuwandiika nti akatabo namba bweti ne bweti kaliko kino kubanga afandirabayo ono yali supervisor ono yatuwandiika kyokka sitiri wano waali neeno gyali naye nga teyawandiika wano wonna wonna yono wano y'omu naye neyewandiika emirundi esatu yennyini kamuweebwe anti kakitiroki kana katabo kabeere wano abajja display tubalage abajja muleka abantu bajje bakole tulina bwe tuganye tubagambe mu debbali nga supervisor wakola ki bwajja awo tewali kuzibu kale era nesakyo tujja kukimu obulungi ennyo era jana bakwatako obuzibu obuli wano yembeera olwaliro twambala registration netuclosing nga tulina obutabo obutaano naye wabaddewo ebigambibwa nti abaana ba Abu Aisha bawandiikibwa era bagenda kulonda. Akalulu kano kakyalo tebaze electoral commission kyatugamba egenda tujjiza display nedda akalulu akatabo akasembayo okuwandiikibwa eyali asembayo yali Guy Henry nekweyongerako ne bamala ne bagattako omulala ye Kabanda Charles Sentamu whereby nti omuntu yali akijja alina okujja ne national ID individually n'agipresentinga ne bamuwandiika. Tulina tumanyi nti Kabanda yafuna obuzibu gyali ne oyo teyantubobeza mutwe kuba waawa kyali musibe yafuna obuzibu era akyali suspect is not a convict naye bw'amaliriza nga tuzze wano ekyo tetukifuddeeko naye waliwo akatabo akazza akalala nga nobwokatunuulira kakyali clean ti omuntu yatudde mu nju n'awandiika. Bwe twadde tutandika okuwandiika ne police supervisor yatutegeezezza nti omuwandiisi yali omu
natuuka we bawandiikira olunaku lwokusatu nga ndaba omwana awandiika alina loodi ekyalo Ssumbwe kirina polling stations ziri 10 kitegeeza domination y'omuluka gw'Essumbwe eri ku kyalo Ssumbwe nga wandibaddewo improvision nti katulabe abantu bano tubongere omuntu omulala ne baga tekisoboka ekyo ne kibbi kati we tutuuse tusanze akatabo kalamba nga kalimu emikono kumpi ng'ena ng'era n'okutandika mu maaso gwa mukyala kakyaweze era display yaffe nga abali wano tumaze okufuna kye bayita display era we are following ekyalo kyaffe tugenda kuwangulira ku kyalo twetaaga bannannyini kyalo twesalirewo ani agenda okutukulembera mulimu be mulaba batali bamu akatabo ako tusanzeemu abantu nga bana balina teete era si baakulu abalala mbu baana ba Abu Aisha kati akatabo kennyini ako ketwagala tukwate tugende mu Abu Aisha banoonye abaana abo bwebanga ba Abu Aisha bwebanga batuuze b'Essumbwe well and good naye tekyali nti bajja kugenda gye bawandiikira bajje bawandiike obuvunaanyizibwa bwabwe ffenna twaleka emirimu gyaffe ne tujja n'abantu abakola mu ofisi baasaba ne bajja bawandiike ennaku 5 ze baatuwa tetwalabako omwana wa Abu Aisha n'omu ali ku layini nga azze kukola ki kulonda kyensaba nannyini essomero lya Abu Aisha apangisa abo abalimu essomero lye balyonoona so yalikola kufunamu so sikola mivuyo ekyo kyekiri ku Ssumbwe bani abakola emivuyo gino emivuyo gikoleddwa kampu emu abatuuze bonna bagimanyi era nga balowooza kuba nakugamba newe naba na busatu bajja kunnangirira kana akalulu ka layini NRM yateekawo akalulu ako ne bagamba kamu kabi kawa n'empalana kabana ki naye kayina amazima nti ne bw'otunna bw'otyo olabira ddala nti kyenkayanamu bansinze olina abasatu oli ali mu 150 oyinza okugamba nti nze abasatu ebasinga bwe mba nasoma okubala n'empita omugigi kubanze mbagamba nayita omugigi naye mmanyi nti bwe mbala ntandika na 0 era 0 kibabbanga nobala emu 2 3 kati bwe mbala emu paka ku 10 nengenda mu 2 nongamba bwe namba basatu bajja kunnangirira tulina obulumi ng'abatuuze b'Essumbwe tuwangalira Ssumbwe twagala Ssumbwe kati kyetuliko nti display yino tugiriko era akatabo ka verifying tukalabye kye twataaga ye parish supervisor gye sub county supervisor gye if not ne ku national tusobola otuukayo wewabyabako erinnya Kaddu Moses Kasule former councillor LC5 Emulugunya kwaffe tusanzeemu register erimu etali yawandiikibwa wano twakola obutabo bwawandiikibwa abatuuze b'Essumbwe bwali 5 naye era buze 5 naye ng'akamu handwriting yanjawulo ate nga yawandiika yali omu n'amannya g'abantu agalimu nga ganjawulo ku beewandiisa mulina okutya nti waliwo obutakomyewo tulina okutya nti obwaka tebawandiikibwa bwaddiziddwayo ne waleetebwayo akaakolebwa era emabega yonna wabaddewo enjogera egamba nti omu ku beesimbyemu nga yesaalimu nti yakola ddali gesitera alina abalonzi be nti ffe abatuuze ne butamulonda ne bwe tulonda gwe twagala yajja kukola ki yajja kuwangula ng'abeesinga ku maanyi g'alina nti mwannyina Misa Kabanda byonna babimalizza dda n'RDC bonna bali mu mikono gye so kwe kutya kwe tulina era osaze wano tugezaako okulaba nti regisita batugambye ebeere wano bekikwatako bajje naye nga akatabo akamu amanyi agalimu siga wano Ssumbwe era n'omuwandiisi yali ku ground ng'awandiika si yakawangula amannya gano gaawa bwemugasiga Essumbwe agamu g'abaana b'amasomero waliwo essomero ery'obayita Abu Aisha kiteeberezebwa oba abamu abantu Mwami Salimu be yaleeta okuva mu bitundu eby'enjawulo erinnya asigadde ndi mutuuze w'Essumbwe erinnya Mutebi Elisa nze omwe yali ssentebe w'Essumbwe era avuganya okudda ku bwa ssentebe mutuufu nakedde ku makyawo okukebera enkala nenkebera olukala zange nendaba erinnya lyange nga mweriri nenkebera n'ebirala byonna nga bwe birina okubeera nenkebera ne ku bantu nenvaawo naye ate mbadde nzize ku mirimu gyange nga nfuna essimu abatuuze bankubira abamu ku baaliwo abeetegerezza obutabo nga bulimu mbw akatabo akaliko amannya ng'omwana yali atuwandiika siga awandiika nga alige siperigi tezifaanagana n'empandiika nga yanjawulo ne bakyekengera nga bukuleti nnamba y'abantu 5 nga mukono gulinga oba gwa mukyalo oba gwa muntu mulala
era bagenza okuverifyinga nga ddala kituufu abatuuze ne bakuŋŋaana bangi ku nsonga eyo nenze engeri gye ndabamu ebintu ebyo abantu bandisigadde ku kintu ekituufu naye tebakukolawo forgery nti ate mpandiika mu bantu abatali ba kitundu oba baana b'amasomero abaaganibwa n'okwetaba mu byokulonda n'abantu abalala b'ensuubira kuba obanga oyagala okulonda ku free and fair lwaki ate oteekamu obutabo obulala amannya abantu ge batawandiise kuga tebaali professional mu kukola ekintu kyabwe ne bagenda baddira omuntu ate omulala n'awandiika nga emikono egifaanagana gya mwana yawandiika oba omwana gwe batwa yali omu awandiikidde wiiki nnamba era bw'ogenda okukebera obutabo bugereegeranye ng'empandiika ya njawulo eviiriddeko abatuuze okukola ku ekyo era nga bw'okirabe nti abantu wesibadde no kyebika abantu musanze banyiivu ne ku lunaku luli bajja kuba banyiivu kubanga omuntu aba ayagala ayiseewo ebibye ekyalo kiba kijja kutabanguka kubanga akalubo bw'okalonda nga tukalondedde mu mazima oteddemu n'abantu abatali ba mukimu n'okola akatabo n'ototya n'okaleeta ate bakakakase nti nno abatuuze baze ne beekebera nga kyekyo obutabangukola nga bugenda kutandikira awo ekyalo kibe nga kijja kufugibwa mu ngeri ya kusika muguwa so abantu babalekere eddembe lyabwe bawandiike abantu abatuufu balonde omuntu gwe beetaaga anaasobola okukulembera ekyalo ng'alondeddwa mu mazima naye okuwagikamu abantu kwewagikiramu omuntu n'abantu abatali ba kitundu bajja okuleeta obutabanguko basigale ng'ekintu tekiteredde so ekintu kirina kutereera nga mwenna mukkaanyizza lumu okulonda gwe ofugeko ky'ofuze n'omulala dde afuge nga mulondera mu mazima n'obwenkanya ng'edda bwe twakolanga. Ekisooka nze kiri wa EFT. Ekyokubiri mbadde simanyi na kumanyira mmwe mukiŋŋambye era kannyangwe nange ŋŋende ndabe mbadde sirala kumanya nti ezo enkalala zaakomyewo era gw'okiŋŋambye. Okitegedde? Esebo. Omanyi abo abantu abo balina obubulo bungi ne propaganda mungi kati bayinza okuba nga bateekawo propaganda nga baagala kutubba oba kuyingiza abantu baabwe era buli gyebagamba kubasonga kati bye bagamba babijjeewo tekiriwa ne kukulawundi olaba essaawa zino kati bo we balinze kiriwo gwokubidde era sinaba kumanyako nti n'enkala zaakomyewo. Ekyokusatu kyoŋŋambye ekyo ekyasimanyi eky'abantu babiri balinako odiyo yange ng'ekugamba ekyo agikuteereko. Nkugamba bye mpulidde. Kakati asigaliko kubuzaabuza nsi olwa kyalo olwa propaganda waabwe ebyo sibimanyi era newuza n'okwewuunya by'oŋŋamba.